Kuile simu nga ndabe akafaananyi ako namukuba emirundi gyali ebiri oba esatu nga mugamba kankozesa ebigambo bye nakozesa binanyuma namugamba omukyala bw'omwegomba mukyamazima omusajja nabwe yeegomba omukyala wabawo ekimuli muki mu mutwe naye si kyamutuusizaako mu matu asooka n'amuwaana obulungi asooka n'amuwaana n'amudeddereza nekigenda okuggwa nga kyeyali ayagala era akikoze akifunye nemugamba kituufu bizonto bisobola okuba eri ya muhoozi hamu n'ebikoze bitya naye tokikubawo leka content akole ki ayogere Dr. Tina ampe ensonga ze oba ontegeera kunze ni Dr. Tigwe mmanyi ndowooza it's not the right move naye olumu omuntu olina omuleka nasooka n'akola kyawulira kyayagala n'akola kyawulira kyakola ki kyayagala ekikola ki ekituufu kati maybe ekibuuzo kiri nti anaafuna obudde n'ategeera nti kyakola kikyamu naye nze gyenkuze n'enkoma twala nkokola nokuterefayina nga tuli ffekka essaawa zino niwe mba mpulira nga nkoyi nga saagala kukola abaana bajja kumpaliza okujja nkole ki nkole kati buno obulamu gye tutambulira bwa expenditures zetubeeramu otandika okumaybe okutandika ebikusindikiriza bitandika okufoosinga okumanya maybe obulamu bwoli bwe butuufu kinyinza okugamba kuba Dr. T wange sinza obutateekamu bingi Kasirye omusajja embaggu ekintu kino eno move Dr. T gye yakoze ebibuuzo tebigenda kwawukana ntuufu ddala agyetaaga ekisooka kyotasobola kumanya intention eri emabega wa move eyo nze nga nze nyiiza okukkiriza bwe bakiŋŋamba sisobola kiwakana singa oŋŋamba nti Dr. T okukola move eyo yabaddeko ne kidoomole mu meeting nsobola obutakiwakanya lwaki Dr. T mbiseera bya bizonto birina ebyayina sho neeba nga tetambudde bulungi mu mawulire Dr. T yavaayo n'atandika okkayanira erinnya lya bizonto out of the blue kidoomole ng'amanyiddwa nga atatera kulipurayinga naye n'akola sho ng'addamu ne kibeera hype ti sho olwaggwa aga amawulire gaabula simanyi oba Saimaga ayinako update wa gye baakoma mu kkayanira erinnya amazima gaali bwe gati amawulire ago gaali matuufu mu stand okitegeera gasanga gaali matuufu mu stand kitegeeza nti tugambye nti Florence twekwanemu nekisanga nga ku mutima gwange nali nayagala dde okukukwana netongerezaako nnyo gereza ku bantu abalala era nkwane basajja gereza ku nabbanja ati nve kwali walandirekwe tongereza gerezaako bintu toyagala kuzanyirako tagala kunzanyirako I know mwana omwola emyaka gyotuuka mu tuyagala oyagala ali serious kategozimanyi nsanga Saibo kyoyogera kiba kitegeeza nti bizonto mu kaseera nga waliwo ebitatambula bulungi bisobola okwewola Dr. T najja n'abaako kyaggusa guno omwaka nga twetegekera omwaka ogujja ogugenda obbaamu ebyobufuzi ebiri competitive ojja kulaba nga abantu abasinga ababadde political bagenda kwongera okulaga allegiance eri kampu zaabo bizonto okubeera relevant kwabyo kubadde kugenda kukendeera kubanga concept ebaddewo ebbanga ng'ekola kingeekola olwaleero bigenda kudda mu mawulire kuba agenda bbaawo okugugulana nti waliwo bizonto ebya yellow ne bizonto ebya red nti bizonto ebya red bwe binajjanga ne byogera kino bizonto ebya yellow ne bijja bidefendinga kitegeeza abantu bajja ttema kiripu bbiri bazitambulize wamu wajja bbaawo okwebuuza oba ddala Dr. T asobola okuba nga atambuza ekintu kino naaba ng'agenda kikuuma akuuma ebbondi ya bizonto ebipya byaleese paka gye binaakola ki gye binaakoma kitegeeza lugenda bbaamu olutalo lw'okweragako nti ddala asobola okukitwala batasobola kikola ki tasobola kukitwala nze nina abantu benzikiriza mu nsi nti bagenda kubeera bapatina obulamu bwabo bonna obusigadde ne bali babayomba nzikiriza nti tetunnafunayo kintu kigenda kwawula Dr. T na kidoomole era bino ebintu byonna nga bigenda mu maaso abasigadde tulina teekayo byaffe bitine tulaba gye kinaakola ki gye kinaatambulira ku sayidi eri endala weza Dr. T kinaamukolera oba tekirimukolere asobola oba aleese project ng'egenda bbeerawo kaseera katini n'alagirawo gyegenda okuba ng'ayagala efune byeteekeddwa ofuna era ng'akaseera bwe kanaggwa akajja kuba agikoze eki agitadde ky'olina okusaasira be bantu abapya abagenda okubeera involved mu story eno kuba olwaleero waabazazze ne bizonto ebipya byesikakasa nti bimanya agenda ye entuufu nawa gyegenda okukola ki gyegenda okuba ng'ekoma okitegeera so kati ffe tulina kubeera bubeezi wa bbali ne tulaba
Dr. T tuyinza okulowooza akoze move nfu naye ng'ate ye financial esobola omukolera okusinziira ku period gy'abagigeredde gy'erina okukola ki gy'erina okubaawo. Tusobola okukikkirizaganyako oba obutakkiriziganya nti bizonto biri ebikadde birina ebyatuukira ne bigenda political. Okitegeera nti bw'oba obagoberera mu bintu byonna bye bakola ne bw'otunuulira channel yabo interviews ez'enjawulo ze bakola olabira ddala nti bagoyinga ki political ate ne balonda side. Kati Dr. T ku ekyo taba mu kyamu bwe kibanga ekyago bya T kyali kya politics kate bano ne basigala nga balina side gye bakolera ate nga bali successful mu kyo kati n'oli naye bw'akikopa kiba kikola ne bwe kibanga kituufu nga Dr. T yasazeewo n'atandika bizonto bye nga bituufu nga tebiriimu stanti justice ekyenyiza omugamba kimu nti Dr. T oyinza okuba nga creativity yo yonna eri stuck in the past kuba olwaleero bw'obanga olina kuleeta kifaananira ddala biri bye wavaamu ng'ate ky'olina okukozesa okwoza kiba kitegeeza creativity yo oba otandise okuba nga olina engeri w'ogikola ki bw'oginyoomera. Nsuubira nti olina ekintu ekirala ky'oyinza okuyiiya ne kitaba kiri exactire kubanga oleese guruupu empya egenda okuba ng'egeraageranyizibwa kwebaddewo ebbanga mu numbers mu performance n'ebirala ebikola ki n'ebirala ebiringa ebyo era nemulikeera ne mutimba ekivvulu kijja kubaawo wali bategeke ebifaananyi bya bizonto n'ebyammwe sayidi eno kitegeeza muba muyina kukola nnyo kakasa nti mukikola ki mukiggusa bwe kiba nga kituufu teyabadde stand then nsobola okugamba nti oba osanga yabadde move etali calculated bulungi naye bwe kiba nga kyekiri kyendowooza kidoboole ne T bakyatuvuga kale naye nga tumaliriza